Kitegeeza a new Uganda deserves a new leadership. Lero tetuze kuvumagana nammwe, tetuze kuyomba nammwe, ate era tetuze kubasaba naye ate era tuze kubajjukiza. Nyabo maama Rebecca Aitwala Kadaga, tukwebaza era tweyanziza nnyo emirimu gye wakolera Uganda, naye ate ke kaseera ke wandisaanye n'otuula ne weeteeka ku minzaani ne weebuuza ekibuuzo kino ekinene. Osaanidde okukomawo mu bukulembeze, mu buweereza? Munnange gwe nno ali eyo atuwuliriza mu katambi ka leero, ngenda n'okwerayo era nga nkuleetera abantu ab'enjawulo n'ebisinde eby'enjawulo bye twandirowoozezza nti byandibadde ku ssaawa eno bibanga biwummula omulimu guno ogw'obukulembeze, kubanga entebe eno ey'obukulembeze oba entebe ez'obukulembeze si mwe baba bazaalira. Kaakati nno mukulu Mr. President Yoweri Kaguta Museveni, tukulooperera nga tukusaba wekiba kisobose nga ggwe w'opulaninga okuwummula ne bano bandibadde bawummula. Maama Rebecca Aitwala Kadaga, gwe kennyini wavaayo n'ogamba nti wayamba nnyo NRM okusobola okubanga esigala mu ntebe. Nakaakano tukusaba maama, wandibadde owummula, emyaka gigenze gyegyo. Bino ebintu by'obukulembeze tokyabisobola, amaanyi gagenderedde. Tetujja kukomaawo. Munnange gwe alina obusungu obungi ng'era oli mu bufo era ng'oli mu kifo eky'obukulembeze kyonna, wandibadde nga katambi kano keesonyiwa. Omuntu ow'okubiri gwe tusaba era gwe tulaba nti yandisaanye okuwummula, Maama Nabbanja. Wano twalaba eby'amabaati, ensonga z'amabaati zaagenda ne ziranda ate nga zaagwawo mu kaseera nga munnansi Munnayuganda yali anyigirizibwa ke kaseera ka COVID, naye tewakoma okwo, wataasa bano abantu be wali nabo mu lukwe lw'okusaasaanya amabaati. Gw'olowooza wandibadde okomawo? Olowooza osaanidde okusigala nga okyali mu ntebe eyo? Tukuwadde kalowoozo, tobijjaamu busungu, kubanga era ne bw'onoonyiga tekirina kye kiyamba, naye ate bw'otuula wansi n'ofumiitiriza ku bikolwa by'ozza okola, olabira ddala nga wandiwummudde. Akaseera keeko. Omuntu omulala gwe tutasaanidde kuleka mabega, ow'ekitiibwa maama waffe Sipiika wa Paalamenti. Olowooza si ke kaseera? Sibagoba naye mbawabula, kubanga Bannayuganda era nabo balina endowooza zaabwe ze mutannawulira kubanga era temubawa matu. Ebyamabaati bibe wabyetabamu, tewakoma ku byamabaati. Era wano juzi twalabe nga baagala oyisa etteeka erinyigiriza munnansi erya UPDF nga bayita mu UPDF Amendment Bill. Olaba nga osaanidde okusigala mu ntebe eyo ey'obuweereza, olaba nga kyokola kye kituufu. Nonno gwe naali eyo mu nsi ezaakulaakulana dda, ensi ezaatuleka, munnange omuntu walaba ng'akoze ekikyamu talina na bantu mugambako astepinga down. Naye ate wano e Uganda tulaba nti omubi oba akoze ekikyamu tafuna kaseera kefumiitiriza gamba nti kantuule emabbali ensi yange esobole okugenda mu maaso nga ntebeekevu. Mukulu waffe Yoweri Kaguta Museveni, tewakoma okwo, era watuwa omwami omulala gw'oyagala ennyo era oza y'ensonga lwaki naye akyali mu bukulembeze. Omukulu Moses Ali, embeera mw'oli wandibadde naawe kano katwalanga kalowoozo, olaba ng'okyagwanidde okusigala mu ntebe gy'olimu, olaba nga munnansi akyasobola okukwesiga, gwe kennyini ng'omuntu weetaaga owummula.
kale mba mwakola katugambe mwakola nnyo mwakuwa yadde bye mwakola tetunnakola ki tetunnabiraba tumanya waliyo abaabiraba nga bali eyo naye ndowooza ke kaseera naawe osobola okuba nga okirowoozaako wooli walina okubeera abakungu nno bangi lisiti eno munnange tugenda kweyongerayo nayo tetuyimiridde ate tugenda kwewummuza kubanga nammwe temuwumudde. Omukulu omulala Amos Lugoloobi ssente y'amabaati eyo ekyatuluma nnyo fine mwe mwaganyulwamu naye munnayuganda akyabonaabona twakula wano juzi ng'okaabira mu kkooti ng'ogezaako okufuna ekisa ky'abantu naye amaziga ge wakaaba gaalimu yadde okulumirirwa munnansi ng'olowooza nti munnansi eyakulaba ng'okaaba naye yanyolwamu naawe oba wali bibyo ng'onyolwa bibyo ggwe ng'omuntu munnange yadde wakaaba ffe kacyayi twasigaa tukanywa naye ng'era tugamba entebe eyo gy'olimu nange wandibadde ogirekerako abantu abalala temukomawo tubeegayiridde tubasaba busabi kubanga bino si byansikirano n'abaaka batufugeko tulabe oba tunaalaba ku nkyukakyuka. Omukulu Mathias Mpuuga wuuyo wali weerimbise mu kakofiira ka Nuupu wuuyo wali ogezaako okulaga eggwanga nti ebigendererwa bya Nuupu tebirina gye bitwala mu maaso naye nga gwe ng'omuntu gwe eyaliko obuzibu tewakoma okwo n'ogezaako okukyamya abantu bangi abawagira enkyukakyuka still era tukyebuuza ebigendererwa byo n'ebiruubirirwa byo kyali ki mu ebyo wali okola olowooza naawe tosaanidde kuwummula olowooza naawe tosaanidde kwewummuza mukama waffe nonno amannya nkyagaleeta temulowooza nti tukooye oba twabeerabira mukyali bangi. Omukulu Abeid Bwanika oweereza ebbanga ggwanvu okoledde ki eggwanga lyo weesimbako ne ku kifo ky'obukulembeze oluzungu wayogera lungi nnyo naye twali tulabeyo yadde pulojekiti eyimiridde yeetengeredde nti eri awo gy'olaga abantu nti eri awo abantu bagyenyumirizaamu oba naawe watuukiriza ebibyo munnange tubuuzaako bubuuza wano twakugambye eyo tetuzze kuyomba tuzze kubawalulako obuwabuzi. Omukulu maama waffe Kituttu mwali ez'amabaati tetunnakwerabira lwaki temuwummulako lwaki temwewummuzaako maama waffe bannayuganda tebaabeerabira era mu kaseera kano naffe tusaanidde okujjukiza bannayuganda bye muzze mukola kubanga kituufu mwabikola. Agnes Nanduttu maama amawulire waweereza era abantu baakwagala nnyo baakwesiga nnyo pulezidenti n'akusembeza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe ŋŋamba n'akusembeza ne naawe tewakomaawo kiki watukola ez'amabaati naawe waliko lwaki ebyobufuzi temubyesonyiwa nonno mu byobufuzi mujja lowooza nti ngenda lumba baminisita bokka nedda ba MP baminisita bannaddiini bonna tirina okumanya nkyukakyuka ki ze tutandika okukola wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Omukulu Bishop Kazimba Mugalu ndowooza gino emyezi tegikutambulidde bulungi ndowooza lwaki bannayuganda bakuboola obazzaamu amaanyi kubanga bannaddiini mu abandi badde muzzaamu abantu amaanyi naye bannaddiini abantu mubavuddemu temwogera ku biruma bantu tukiteeke ku kasente ke babawa
edda tetujja kwanguwa naye era ng'abasumba mutiye nnyo abamu sijja gamba bonna kubanga era waliyo abakola ebirungi era abantu babalaba. Omukulu Bujingo, obusumba tukusaba obuwummula ekiba kisoboka kubanga wabizza emiti emito. TV yo kwe kuli n'omuntu gwe baatuleetera ne batuwanga presidential advisor. Amazima ddala mulowooza abavuka b'omugigi guno Uganda esaanidde okubeera ne presidential advisor nga full figure awe mulira ku ntimbe z'eggwanga ng'abaana abato bamulaba? Mulowooza kisaanidde? Ako nno kabuuzo k'amaanyi temukabuusa maaso. Presidential advisor mulamba n'oba ng'osobola okubeera ku TV ku telefayina n'owemula abantu, ekyo nno tetuli basanyufu yadde. Kale nno bwe baakuwa entebe eyo eyawa presidential advisor bambi balina n'abalala be baaweerako. Bukyamaanyi oyambye ekyaba ewuwo kweri olabanga ku intelligence yo olina kubeera nga oli mu nsonga za politics wa Uganda. Nonno bano munnange nze ndowooza bandizzeeyo mu field ya music tomanya bandiroka kubanga abamu ku mmwe tubalaba nga bannakatemba naye ng'ate batulaga nti mwabalina otukulembera. Kweri kituufu mwabalina otukulembera? Ndowooza mwandibadde mweyunga ku mukulu ono, mukulu Balamu. Kwata abantu baabo oddeyo obamanaginge obatwale mu field gye basobola kubanga tulabira ddanga eggwanga lye tulimu eryetaaga a new governance, twetaaga a new change. Munnange gw'aje eyo atuwuliriza bendi okwogerako si be bonna kubanga wakyaliyo abalala bangi nnyo ate era oli waddembe okubanga obatubuulira tusobole okubanga tutegeeza eggwanga waawe tusaanidde okukyusakyusa naye era nga tetunnawunzika ebyenfuna by'eggwanga abiri mu mitambo Matiya Kasaija batufuuyira oluwa n'otugamba ekonomi ya Uganda egenda tutuusewa mukama wange. Abaana ge bakaaba ge bakomba olowooza ensi yo weete weesaanidde okutambula? Olowooza eggwanga bwerityo weesaanidde okubeera? Gwe nno ali eyo nga oli ku DVC live naawe kano kakuweereza nga akalowoozo gwe olowooza mu kulonda kuno ababadde mu bifo ebyobufuzi bandikomyewo. Nzeki ansa yange entuufu era gye ndowooza nti yentuufu ku sayidi yange naawe olina ebyo by'oyita ebituufu. Bakulu mwewummuze, benjogeddeko mwewummuze. Nja kubanga nkuleetera n'amannya amalala, tujja nga tukuleetera n'ebirala ebigenda mu ggwanga osobole okutegeera gwe ng'omulonzi ani gw'olina okulonda, gwe ng'omulonzi ani yakukolera, ani ataakukolera. So si kutulekera ba economy bye biki ebyo? Oli musanyufu mu ggwanga lyo? Weeyagala oba naawe opulaninga kugenda kweyunga ku bakadaama kunoonya ssente kubanga nabo tebaava mu nsi eno nga beeyagalidde? Bambi ensi yabanyiga ensonga lwaki bali eyo. Abaana babonaabona, abaana bakola mu mbeera embi yonna ate nga nabo mwagala kutandika basolooza ssente, mwagala kutandika basasuza. Economy otulabyeko, webale kubanga weekuumira ku DVC live. Tujja banga tukuleetera amawulire amalala mangi agakwata ku biri mu ggwanga lyattu Uganda. Omukama abankuumire.